tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Okay. Byonna zigenda kuwa buwi kijja kunyuma nyonga. Tiwaliwo gundi. Kusosola. Kusoso. Okitegedde. Kati kano kakala bakaita kati. Maroon. Kati kala teka top ka black. Sajja mukulu. Ero sagaddewo. Oli kunnacho. Ndi kunnacho ngenda kuddamu ebibuuzo. Akayimbo akamanyi. Tinaye ng'oli kunnacho. Era ndi mukyala wonna sikwata mu kizigo. Sikwata mu kizigo. Just mtaako wa light eyo light. Fe ngije tubeera nnyo mu byuma. Light eyo noona amaaso gaffe so. Oli kunnacho. Engeri gyenkyabirimu ennyo ebyuma. Owagira abakazi abagira abanywa ku buddagala bafune ku gundi ku kitiriita. Nteri mukazi atayagala kyanga nsonga eyo. Bambi mukazi muwagira ataasa amaka ge. Ekitiribiina. Ni bulungi nnyo cloves nywa kasitobanga. Katonga abooge. Kasitayibanga bikola. Kikwase ennaku okuva. Tebina side effect. Teri documented. Okay. It is not scientifically so, proven. So, wekibanga tebanna kiraga kitegeeza te. Gonywa ddagala lyo kikwase ennaku ntonywa ddagala n'ofuka n'onywa eddagala n'osesema n'ozina. Simanya ntunda muwoomya byebiki ebyate. Anti temamanya natome wa mukyala. Buli mukyala awooma. Kisinziira ono akola ki? Amulya. Njewulo kiba. Ye ssebo. Kiri ssenga. Yakozesa mu session ya ssenga. Naze nakwesinga. Bakwesungana. Oli mukyalo binaga nti musawo mutuweeko kanyomero kali ak'obusenga. Ak'obusenga. Ate bwasi. Era waliwo omwami yaga nti twagala musawo atu in fact. Tutandikire nawo. Tukwaniriza tukebaza okuwanga otutegeseeko akawungezi konna k'olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebali nnyo mwebalire ddala nze Ssentongo Frederick Lugonvu oli ku Lugonvu's Show. Bingi ebiri mu Uganda, bingi ebiri wabweru wa Uganda naye nga mbaaniriza. Essomero baliyita Hillview Primary School Matanga. Twalayo omwana tojja kujjusa. Kwata omwana omutwale ku Hillview Primary School Matanga osirike ebisigadde bibakwase bijja kubanga bitambula bulungi. Buyogera nabo ku ssimu ya 0752 nkagamunya 0722 0752 yogera nabo aba Hillview Primary School Matango bagambe nti nina omwana wange njagala muleeta P1, P2, P3, P4, P5, P6 omwana ayingira mutereevu nnyo. N'olwekyo beekwate tojja kubanga ate owejjusa okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ate ng'ebisale by'abayizi bisobokera ddala. Olwaliro kibozi kibadde kigudde amakerenda nga twakatandika nga tunaba nakiggulawo naye ndi ne musawo Aida Nasolo okuva ku Wandege ya Imaging Center. Njagala kugamba abantu bangi balina endwadde naye tewali kyabulabe ng'okubeera n'obulwadde nga tomanyi nti olina obulwadde. Tewali kyabulabe ng'okubeera n'obulumi naye nga tomanyi obulwadde ki obukulumisa. Ekijja okuyamba kiri kimu. Genda mu ba Wandege ya Imaging Center. Ne bw'oba ng'ogenze mu ddwaliro lyawa oba oli mu lyawa ne bagamba nti weetaaga okugenda mu x-ray, weetaaga okugenda mu sikaani, ekigambo ekirina okusooka okujjira Wandege ya Imaging Center. Bakugubeerere. Awo ng'otuuka osijja kugamba nti omwami oyinza okuba ng'ogatibane nga natambulanga ensonga. Kati nga bigize genda mu Wandege ya Imaging Center bajja kubuulira kwe kiva. Bajaga nti teweekwasa myaka gye gigenze pata zitandise okupasuka. Byonna bajja kubanga babikuwa. Ojja kubasanga awo kuzidda ewa parking ezidde ekamu kya Mulago nga ku Africa Pharmacy. Bw'otuuka Wandege ya mu bitaala buuza yinna bw'osanze nti ndagirire wali Africa Pharmacy. Oluba okuyimirira ku kizimbe kya Africa Pharmacy bw'oti tunula ekyemmanga
ogenda kulaba Wandege ya Imaging Center mu langi emmyufu ne langi eza bbulu. Wetaawo ojja kuba ng'otuuse bulungi nnyo. Musawo Aida Nasolo ojja mulaba, ajja kunnyonnyola, ajja kukolako. Olwaleero tugenda tambulira nnyo mu bibuuzo byammwe. Neera nga n'emboozi endala oba olyawo ze tunajjukira nazo zijja kuba ngenda muwaakadde. Ate atubuuzeeko tulabe we tutandikira olwaleero nkuwaniriza. Nange ndi musanyufu nnyo okwongera ebbasomesa omanyi tuwezezza leero May. Tuwezezza omwaka mulamba nga nsomesa ku Lugongo non-stop. Guwezi. Non-stop. Leero tuwa ekirabo ki? Enkya Sande. Ku Mande nsaba buli alina obulwadde bw'atalaba nga bwetaaga sikani bwetaaga x-ray munkubire mu bugalo nsabe tokolola. Ate oganda kusaba kwaffe buli alina obulwadde oba ng'olina omulwadde oyinza okuba olina kitaawo osimanya oyagala kebera prostate oba prostate namu bulungi oyinza okuba oli musajja weetaaga okebera centimeters per second otandika buli lw'otuula oba mu mmotoka mu taxi oba n'otuula ku bodaboda otandika okuwulira ng'entula eya kkono oba eya ddyo ekulumirira weetaaga okumanya eri etya bw'ozikwata muwulira ng'eya kkono nene nnyo eya ddyo ntono weetaaga okukeberebwa ssente zaagana. Ku Mande mbasabira musawo okkiriza anseri ye. Ku Mande musawo Aida Nasolo yagenda otweweera essimu gendayo sikaani ne x-ray ng'oweza omwaka mulamba ku Lugonvizi Show tuwe ku 50% discount. Nsabe busabe nesa gamba nti Mande enkya Sande gamba nti ye yesewo owa centimeters ajja. Ennamba y'essimu yino abaganagana eddolwa 0753 29 79 94 0753 29 79 94 eyo gikubeeko yakubako. Eya WhatsApp 0784 95 97 38. Ku Mande kati nze wo weetaaga okuncekingamu oba wonna ndeetala teebu onna antu ku bye waalabye scan teyita mulwadde yekka osobola okukola ne check up. Twemanyiza enkola y'Abazungu. Nina Abazungu benkolako naye nga buli myezi ebiri ayagala check how is my liver, how my testicles. Scan teyina effect. Era x-ray ogigendamu ng'ogyetaaze. X-ray? Yes. Scan? Tuyinza kugenda mu ngendamu x-ray bankebere omugongo no please. But scan teyina masannyalaze. Newadde ndi awo ng'akasimu saakunyumiriza ng'omwami omu aŋŋamba am I talking to Aida Nasolo nti yes, Wandege nti yes, would love you to come to America. What? And work with us for 3 years. Kinaye ng'oli ku nakyo sinywa bidagala yekulabiddewo ku Lugonvizi Show agamba for 3 years. There's someone who came there, appreciated your work, and you have been teaching, following it. I said, now, you're following my teachings there in Luganda. And yes, we follow. Okay, by a translator. By a translator, translating it. But engage in English, you also understand. Because polycystic ovarian syndrome. Abiraba. So we want you to come in the US and work for us for 3 years. Yes, I would love to come. But I have to keep on teaching my people. So the program has to be moving on. I have to come with a producer and a presenter. The presenter of the Lugonvizi Show. One thing I said, I cannot leave serving Ugandans to come and serve Americans. Bagenda kuvuma. Bavume. Naye sika mwoyo gwa ggwanga. Ogenda mu America. Naye olutuna mu America si ekyamanyi. Njagala genda mu America kulambula. Ogenze kukola ssente. Njagala ng'ogenze kati myaka 3 nga omwami wange mulese wano kubanga ngenze naye. Ensonga esookera ddala. Sokolisirike. Ensonga esookera ddala. Kati myaka 3 ng'omusajja atumubonyaabonyereza. Hakuna kombya. No, first of all. N'okomawo ng'ayoya. Abannayuganda mbalekeddaani Wandege Imaging Center. Ogirekedda ekyo ky'oli mutuufu. Okitegeera? Kati ndekewo bannayuganda balina endwadde eziri bwe ziti ezivuluuja ngende sewonwanira mu America. Abazungu. Kyogamba mu America asobola okulekawo najja n'akulwanirira wano go mu Uganda. Katogenda.
Namugamba sebo, you will come to Uganda. Uganda is a part of Africa. You will come and one day the imaging center is there to work on you. Yes, I don't leave my children and one day the imaging center and Ugandans need me more than Americans. Wow. The government yamperera. Tekingana genda. Ebirala byonna byogedde bituufu naye ekya gavumenti kulimu yongeramu amazima. No bannayuganda. Zo ssente zo zezaakuweerera. Zezampeerera. Kitaawo teyawanga musolo. Watago gwo wabudde tegwali mwangu. Musa wabuuzizza dda. Nabuuzizza era. Ebibuuzo byaffe tugenda biyitamu. Ono ye Rose Senna Ntembo. Natunnabuuza kibuuzo ekisooka. Tudda ku mulamwa ogwa secondary infertility in men. Tujja kuddako. Ebiviirako abasajja. Abakyala tebamaliriza. Omusajja nga yazaalako naye n'addamu okunoonya omwana omulala either ng'akyusizza omukazi oba ng'akyali ku mukazi yennyini because osobola okuzaala omwana nga wali emyaka 17 omukazi n'omufunisa olubuto omwana asooka ku myaka 2 n'ofunisa omukazi w'okubiri olubuto n'owasa omukazi we ku myaka 3 omwana n'akubula omusajja baliwo bafunisanga naye nga bulijjo ogenda tokwasa ekitegeeza ekizibu kibaani kubanga abasajja engeri gye beegezesaamu tebali nga ffe bakyala wala tofuna ng'osooka onywa obudomola abaami wala batafunisa alooka afuna nafunye omutwe owabiri naye yaganye nenfuna owabiri mu ebiri naye yaganye owaka naye yaganye kisa ku buzibu nze awo wategeera but obuzibu bwali badde nti wala mukyala we nga tafuna mwenna musooke mugende mu ddwaliro so mubanga obuzibu busobola okubako omukyala bayinza obba nga ali fine era abakyala ebasookayo n'omukebera ng'enseke ennamu amagi mwegali n'abaana nnamu nomugaleeta ku mwami w'oyo nti yetajja kujjayo musawo oli mukalubu nnyo nti omwami yazaalako nti abaana babe nti babeera bamufaanana nti neesooka omuleete nti kisoboka musawo abali abaana babeerawo omulaba tobaawula ogenda omuleeta omwami nga alina low sperm count second naye ng'ate bali babe exactly onagamba bw'ati Rose Senna Ntembo agamba nti what should someone do if she or he wants to get a baby boy or girl? Waliwo nga naga nti bw'oyita ku kkono ojja kufuna mulenzi bw'okola bw'oti n'okola bw'oti oyo muwala waliwo tekiniki eriwo fukamira ku mavivi osabe Katonda yasalawo bino science erina theories we call them theories ebintu omuntu bye yali badde alowooza tugamba nti the XY spam ey'omwami ey'abalenzi the XY omwami afulumya spam za mirundi 2 XX ne XY XX y'abawala XY y'abalenzi nze omukyala amagi gemproducing gali XX nyina kyembuuza bano abasajja abakuba abakazi okubatta bamulamu abatabukira abasajja bakazi baabwe okujjula okubalyamu obufi kubanga tamuzaalidde mulenzi omukazi acontributinga to what percentage ku sex y'omwana ezaalibwa era omusajja acontributinga to what percentage ku sex y'omwana azaalibwa omukazi acontributinga 0% omwami 100%. Nze nsalawo gwasalawo ate bino mpulira nti omukazi anzaalira ebirenzi byokka omukazi anzaalira biwala byokka si mukazi yabazaala gwe enkwaso z'oba oleeta zeezo. Are you serious? Yes, sebo. We relate it even to genetics. Nti muyinza obba mu family yamwe mufulumya nnyo zi XY spams. Ate bino n'akubeera naawe n'akwera ne muzaala abawala aba bana n'agenda kidda ebbali n'azaala omulenzi aba afunye omukisa n'afulumya era enkwanso ya XY n'ekwata liri eggi buli G erifuluma ekyo badde okimanyi zebadde manyimu omusalawo eboka enyuuka buli G erifuluma mu mukyala liri XX buli G naye testicles zino nga bwe tugenda ozoogerako zirina cells eziproducinga spams. Cells zino zikola spams tugambe no spam zikola XY ne XX. Kati spam ya XY bwejja ne yesogga ejjera XX tugenda funa omwana omulenzi nga yina XY. Oyo mulenzi. Spam ya XX bwejja ne yegatta ne XX ye mwana omuwala gwe tugenda fulumya nga yina XX. Kati omukyala talina wagenda fulumeza XY. Ate
abalongo abazaalibwa omuwala n'omulenzi awo sperm ki yakwata sperm ki omuwala n'omulenzi abalongo abazaalibwa omuwala n'omulenzi babiri n'endaka tuyina right ovary tuyina ne left ovary omukyala asobola okukuza amagye abiri at the same time omukyala amagye abiri ne gakula kati oba oyambiddwa omukyala alina okukuza ejje eri limulimu nga bwe twayogerako bw'okuza amagye abiri gagenda kuvaayo mu nnaku ziri ze twayogerako erimu erya right lijja kuvaayo lijje mu luseke n'erya left liveeyo lijje mu luseke kati gw'ojja ofukemu sperm zo nga bulijjo sperm emu eya XX ejja kujja eyingira eggi sperm endala eya XY ejja eyingira eggi ono omwana aveeyo ng'ali independent sperm ya XY yayingidde n'akola omulenzi ono naye ajje ng'ali independent sperm ya XX yayingidde n'ekola eggi y'enzaala y'abalongo abatafaanagana omuwala n'omulenzi oba ovary emu esobola okuleeta amagye amakulu abiri amagye ag'abiri we gajja gatuula mu luseke bwe gati ne galindiramu enkwanso emu nejja neyitawo neyingira wano ey'okubiri nejja neyitawo neyingira awo naye kimanyi toliri ku level ya Uganda lindi ku level ya America opaddeyo ebbanga lyonna nze mbadde mmanya abasajja abakazi mwe musalawo okutuwa ku nzaalira onazaalira era nebyenkulira ng'ojja mumuzaalira abalongo si mwe musalawo omukazi tolina bw'osalawo amagi gonna oba olina amagi 10,000 galina eno kati gwe enkwanso era wonyamba n'ompaayo enkwanso ya XY oyo omulenzi gwenkuzaalira bw'onyamba n'ompaayo enkwanso za XX be baana abawala b'ozaala kati kiddayo mu genetics mulimu families nga muyina nga cells zo zino eza testicles ziproducinga more XX than XY wekiddayo mu family kyova olaba omusaayi gw'ovaamu gumataringa nnyo kati mulimu families nga the cells ziproduce ekyo kiva mu musaayi gwo mu genetics nga cells ziproducinga more XY oyo ateeba abalenzi buli wadda yes kati naafunamu omukisa jjukira twagamba buli musajja amala sperms miliyoni ago buli lwoyiwa buli lumala omusajja ali nnomo kati mu miliyoni 4 muyinza okuba miliyoni 2 XX miliyoni 2 XY oba miliyoni 10 nye twagala kezi sperm zimeka kyeva nagamba eddayo kuki ku maviivi osabe kubanga Katonda yagenda osalawo sperm ki egenda okuyingira eggi obwo obudde nalugo Farida yabadde asaba obusabe yagamba nti beetaabayo branch ekaliisizo Farida tusaba okuteerayo branch ekaliisizo please God bless you teke branch ekaliisizo ono ye Sango Laali 4271 wakiwandika agamba nti kakati n'abatazaalangako nabaana esobola okugenda ewalala ndowooza yali agira ku kiri nabaana ezisenguka aga nti n'oyo atazaalangako nabaana esobola okuva mu kantu abuuza endometriosis atazaalangako yes it can lead to primary infertility or secondary infertility atazaalangako because atazaalangako twayogerako kukozesa primary infertility kubanga recently nakoze ku mukyala nga talina nabaana naye era si yasoose naye kenyini namwegambidde si gwe asoose okubeerawo nga tolina nabaana bangi abatazirina omukazi ng'atambula n'akabye n'abigula ono omusajja abandigiza ensonga ono abandigiza ensonga yes osobola okuwulira nti naye n'ennyama gyendidde temuli gumba temuli nabaana oba ye takimanya tasobola kimanya naawe there is what we call uterine that one we call it uterine agenesis uterine agenesis is absence of the uterus there is what we call vaginal agenesis nga talina vagina omukyala absence of the
tebamutonda nayo katawabawo ki oba siiru Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Kyemukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala High Energy Electricals abakuwera bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ganjuba naga hydro atawe basinga okwegirisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2 essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti bammwe ba High Energy Electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masannyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya mwebale nnyo mwebalire ddala. tukwaniriza oluganda ali eyo amannya agange nze musawo Aida Nassolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray oluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse ku bakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike ate okufuka nyenze omanyi nebintu nalimbira byekuba nange musawo okubi akavulu nkyali nawe okyali naffe nyongera okukwaliriza n'enkobozi okuba nga otwegaseeko ebintu nga bino ebiseera ebisinga obungi gendewa omusawo akebera oba akujjanjabe ng'omusawo mukwano gw'abalwadde musawo Aida Nassolo mukwano gw'abalwadde ne bwogenda ng'obulwadde bukuluma ng'owulira bikumazeemu amaanyi oweddewo akigamba toli wekka abasinga bayinza oddulaba ng'oluganaga nti ate yangambye waliwo n'omulala atalina nabaana kikuyamba okukamfaatinga musawo Aida Nassolo genda ku Wandegeya Imaging Center ojja kubasanga Wandegeya okulira na Africa Pharmacy ewasimba ezidde Kamwokya bw'otuuka ojja kuba ng'obalaba ekipande weekiri kiriko Wandegeya Imaging Center bano bakugu mu kkebera nga beeyambisa ebyuma bikalimagezi ebimanyiddwa nga TV omuli scan ne x-ray bw'ogendayo ojja kumanya ekikuluma era bakuyamba okuzuula butya bw'osobola okkivuunuka essomero ly'enkulagirira mukwano baliyita Hillview Primary School Matanga twalayo omwana wa taata twala omwana wo ku Hillview Primary School Matanga tojja kwejjusa okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso genda obagambe nti nabadde ku Lugonvizi show mwami Lugonvu nangamba ndeeta omwana ebisale bisoboka omwana tagenda na baafu tagenda na mufaliso tagenda na bidomola akinono kafunkuna aliyo n'abamalako emirembe n'atuuka ng'omwana ali ku bodaboda naye ng'alinga asenguka omwana mutwale ku Hillview Primary School Matanga bajja kubanga bamuwa omusingi omulungi okuwandiisa abiza okuva ku P1 okutuuka ku P6 kugenda mu maaso okumanya ebisingawo osobola okuyita ku simu eya 0752 64 74 22 0752 64 ye Hillview Primary School Matanga Masaka City. Vaginal agenesis ye mukazi ataina mukazi atalina vagina kati wabawo ki wabawo siiru watya nga mususunga wano nga wazibewe bati ate okufuyiza absence of the vagina ate tufukira mu vagina for abakyala the reproductive system yaffe eyawuka vagina eri wano wansi kano ka urethra wano waggulu noyo gwe kugambe alina absence of the vagina omusanga afuka bulungi banywa kyayi nga afuka kano ka urethra akatuli kali waggulu wa kabini
ngamba dde nsomesanga eno clitoris. Nsomeseza abantu kati bagobera n'okusinga gwe Dr. Lugombo. Kati oyo alina vaginal agenesis abeera ne urethra nga alina ne clitoris. Alina yes aba ne clitoris ye bulungi nga urethra agina nga wano waliwo siiru wansi wa clitoris. Jukira wansi wa clitoris omwami gy'alina okuyingira. Twagamba the importance of the vagina is to receive the penis, allow menstrual flow na kuyitamu mwana period. Kati nenga major importance penis kola ki because penis yezanyira mu vagina wokka. Sikufuyisa. Nedda sebo. Okufuyisa akafuyisa kakanene waggulu ka urethra kali connected to the ureters ne ka urethra kano ka connecting ne waggulu ne kaje ne kakwata kawagu. Urethra yewo omusolo. Ke kana katuli akali waggulu akavaamu omusolo. Kyoga nti urethra omusolo gwa maama guva waggulu wa clitoris ate. Yes. Ekitegeeza omukazi bw'atu ba clitoris bwafuka clitoris etoba. Clitoris ye kati towetegereza wantu awo naye. Sebo wo oliwo obubika bububisa ito kuwera ng'oyiga tugenda kukibuuza ekiddako olina okwetegereza naye ddemu ekibuuzo kyange bw'afuyisa clitoris etoba. Katonda omukazi yamudizayininga bulungi ate bulungi ng'obunoba obungodira ate kyogamba era omusulo gusobola okuyingira mu vagina. Gusobola yes singa obanga omaze gafuka omukyala waliyo n'okumala gafuka. Yes omwana gafuka omusulo guyigira akutami bw'ati oba asingako anti omusulo gusobola okuba epaati yo nebeera wet bw'ebeera wet it attracts microorganisms nebeera ngo omukyala yabuuza yali abuuza kiva ku ki yalaga nti ye anaaba bulungi buli kimu naye avaamu olusulo buli kaseera anti era aba yefukirafukira aba abeera nga awunya omusulo. Omukyala tumuzeemu ekibuuzo yabuuziza abadde abuuza nti in simple terms ng'abuuza endometriosis esobola okubawo n'abalina primary infertility. Primary infertility ye muntu atazaalangako atafunanko lubuto. Endometriosis can still occur mu muntu atazaalangako. Kyenvadde nkuwa example nti nno abalina primary infertility tubateeka eno mu these ones are congenital abnormalities. Wazaalibwa naye kuva mu lubuto lwani lwa maama wo nga tolina nnabaana. Kati omuntu talina nnabaana ye muntu atalizaala ku mwana ye gwe bayita omugumba pure. Talina nnabaana talina magi because oyo omukyala temwali magi temwali ovary temwali the eggs temwali tubes temwali uterus. Oyo ye tebakulimbisa ebidagaladagala nedda mukwano newonywaki ne bwonywaki kakkana osabe Katonda ye kwe kuyitibwako kwabeera kuwadde adopting. Okay, on a princess Stash agamba thanks for the show banange. Yo naye ofuna olubuto naddala ku myaka ng'oli ready. Olumu kikaluba naddala ng'okozesezza depo injection ejja gitubulira. The family planning. Family planning? The family planning. Ng'okozesa depo injection for years. Hey, sirikiddira my girl used to love now but tried 4 years. But okay, chibade chibuze kanchi maleyo abade ga but tried 4 years. Tibagira anabaweleza ku message bafuko obuzibu. But I pray this time banange mbenga nfuna baby wala ya abantu balangira bajerega doza badda wa testimony kuchiri chiwale tanafuna lubuto agambye yes alina omwana wa 12 years kati emyaka giweze natafuna lubuto. Okay, alunoonya agala kuzza ku mwana we 12 kati yakozesako injection nga yewala okufuna olubuto ate abo bangi nnyo tosobola babala nga yavuzaala omwana asooka neyepiikula famire awo agenda okwagala okuzzaako omwana n'agaana. Ulirizo. But musawo, why should a person miss periods but on first or
2nd, but on 1st or 2nd, it then comes even 5th of another month. After missing it, it is miscarriage all. Cause I experienced it for some months, but getting negative tests. This time even I prayed fast and thank God it came out positive. Kabadde kamuzabuzo akazungu akamu nendo za statement yo bategedde. Abadde abuuza kiva ku show omuntu okumesinga period nga tali lubuto. Waliwo n'omulala yagamba muyamba omwana we muto ali mu 12-13 years naye omwana we period ze teziri constant. Sometimes ajja mu periods emirundi 2 mu mwezi. Abuuza bulwadde. Condition eyo twagigamba tugiyita amenorrhea. Omuzungu bw'atyo bw'akiwandiika. Amenorrhea is absence of period. Katonda yatonda omukyala nga buli mwezi alina okuvaamu omusaayi. Kyova olaba guyita mwezi abakyala aba bulijjo because it is periodic. It is a cycle, buli mwezi n'abaana erina okweyubula eyo ebaddemu efulume ofoominga eki empya. Kati ekitegeeza omwana oba omukyala bw'atagenda mu period wabeerawo ekikyamu mu system. Ono omukyala eyabadde ne uterine agenesis nga talina nabaana abadde alina what we call primary amenorrhea. Ye muntu nga tagenda nko mu period awezezza emyaka ameka? 3. Primary amenorrhea is absence of period nga gwe tolaba nko period obulamu bwo. Oba bulwadde. Naye comfortably omuzadde n'obeerawo omwana we naaweza emyaka 15, 16, 17 nga tamugwira nko pad n'otuula okitegeera omwana naaweza emyaka 2 n'omufunira n'omwami ne bayanjula ne baleeta ebintu ne bakola n'embaga ne batwala ng'omwana otagenda nko mu period wabula ng'olindiridde period ekole ki ejje. Tetusomesaako olwaleero usually nti investigate omanye lwaki because ono omwana singa ali akitegeera nti kirina nabaana obufumbo obwesonyiwa omanya that is not your calling. N'okita ekyo obufumbo n'okola ebintu ebirala oba no adapting omwana oba n'omwami agenda okukuwasa ng'akimanyi gwe tolina ki tolina nabaana. Kitegeera kati yabadde abuuza primary tutusomesaako ku amenorrhea by the twasomesako dysmenorrhea painful periods naye tujja tusomesaako otunaamala infertility y'abaami tujja tusomesaako biki ebireetera abakyala okumisinga periods ate nga tali pregnant. One of them there are those hormonal imbalances okubanga naddala abakyala bagenze ku family planning zesinga obungi engeri okuba hormones zeetawo hormonal imbalances mu mubiri. Sira kwagala nnyo okwogera ku family planning, it's not my field. Ate siginaamu nnyo interest. Kyovala siginnyonnyolako nnyo. Okay, laba ono Jacqueline Uganda nze mbuuza nti waliwo obusobozi bwonna ng'omuntu bamulongoosa n'afuna enkovu ku nseke asobola okuddamu okufuna ku mwana musawo. Kuba nze kyekizibu kyange waliwo essuubi kweri yafuna enkovu ku nseke. Yafuna enkovu ku nseke. Yafuna enkovu ku nseke. This is the fallopian tube in iwava amagi. This is the uterus. Kati yafuna enkovu ku nseke. They what we call peri-tubal adhesions. Zijja ne zizimba wabweru. Peri outside. Wana zijja ne zizimba eno. They are what we call tubal adhesions. Ezo watu ina suubi. Ezo enkovu zino ziri peri zimanya okunyigiriza zisindiikiriza n'abaana eno neyingira munda neyeegatta. Zino balina okuyingira munda what we call laparoscopy ne bakulongoosa bakola ka test tukayita hysteroscopy batunula mu kamera munda munnabaana ne basikwabulako kush basobole okuwawaazi omwana eggi erisobola okusisinkanira eki enkwanso. Singa bakulongoosa ne balongoosa bubi ng'ekyomwana okivaako ng'okita. Singa bakulongoosa ne bazikalakata because the tubes are very small ne bakalakatako enkovu ezo you can still get pregnant. Oba bwe biba biganye ebyenkovu ng'ogenda for what we call IVF nga bakuggyako eno amajiigo babireeta eno babigatta n'enkwaso z'omwami wo nga babiyingizaamu. That is what olubuto olupaatiike naye lwabalina kasente.
Onaabuuza Sempakapo mwebale kuweereza ggwanga mwami Lugonvu ne musawo Nassolo nina sisita wange emyaka 17 kati omwana we asooka kati agenza okufumbirwa ng'ali myaka kibuzo tekiri clear. Mwebale kuweereza ggwanga mwami Lugonvu ne musawo Aida nina sisita wange emyaka 17 kati omwana we agenze okufumbirwa ng'ali mu myaka 4 naye kati ali myezi 7 anoonya mwana abuze. Okay. Omukyala alina omwana we wa myaka 17 kati wali tusoma tugamba 40-year-old female. 40-year-old female alina emyaka 4 ono wa myaka emeka omwana gwalina omwana we kati agamba nti emyaka 7 ndooza gyagenze mu bufumbo anoonyeza olubuto lukoze lubuze ndooza ayagala kuzza kwono owe-17 kati ayinza okuba yazaala ono we-17 ng'alina emyaka era nga 17 ayina 17 plus 17 zibeera meka 34 yalina 23 n'azaala omwana kati awezezza emyaka 4 yatandika okugezaako ono wana ng'alinga 25 ya developing what we call secondary infertility. Kati oyo ebiseera ebisinga ayinza okuba obuzibu bwa ku child birth. Mulimu abakyala abafuna obuzibu mu kuzaala. Oluusi ono omwana gw'ozadde n'omuzaala n'akuyisa bubi nnyo. Olabika abakyala n'azaala omwana n'avunda munda n'afuna what we call sepsis. Omukyala n'azaala omwana nga mulamu naye n'afuna amasira munda. Bw'afuna amasira munda kiyitawo rotting of the uterus. N'abeera nga alumizibwa oluvannyuma lw'okuzaala. Kati n'aba nga mukyala si mugumba naye nga afunye secondary infertility from this. Oba asobola okuba nga yazaala omwana we nga because emyaka 23 oba okyali muto you still have very many chances. Najja wano infections ne zimugwikiriza what we call pelvic inflammatory diseases ne zijja ne ziyingira mu system. Abantu abasinga kye batakkiriza tosobola okuzaalako omwana asooka infection n'ekulumba nga waakazaala n'eyonoona system ng'omwana naaweza omwaka n'oddamu okwagala okufuna olubuto ne lugaana. Kyova olaba nze saagala muntu agenda ku family planning. You don't know, are you going to conceive? Abakyala balowooza nti gwe wooterawo woofunira. It is not always like that. Bw'oba wootedde woofunira. Ndakulabidde olutalo. Omwami yakomawo okuva ebweru omukazi ali ku family planning yambuuza obadde ozimiriraani. Obadde ozimiriraani. Mbooko yanyoosa. Era embooko erina okuvaayo. Obadde ozimiriraani. Ono omuzzemu bulungi. Ono omuzzemu bulungi nti walina okuba nga alina obuzibu bwe yafuna. Mwebale. Atuuyo. Kansomesa eggwanga mawali makye mulimpa. Tulinayo ebibuuzo nga 3-4. Ye Nalubula Ramla Ahmed. Thank you for treating one of our comrades. She confirmed that you held her ng'essanyu limutta. Nekigamba n'ekigambo image center kyamulemu okutereeza. Ona kankudire message zo kwa tujiwuliddaga nti thank you for treating one of our comrades. She confirmed that you healed her. Ng'essanyu limutta n'ekigambo image center kyamulemu okutereeza. Ona asiima. Kubanga olaffe eno yaffe tuwa service. Toyina kgenda nga woyogerako nga bw'okola. Service kyobere wadde omuntu yeyogerera omuntu okira kati omuntu wabanga azijjo ate nze nina omukisa abantu abajja babazze kungezaako agamba nagenda omusajja amusinga n'obukulu kati kangendeyo ndabe kati ate nze tebangezaako naye nagamba omwami wange oba ozze okukwana nga toli serious genda tebakuloza tongezesangako era nze newemba nga nfukamira kyanjawulo kati kiki wali omulabulako nga mulabula nti bw'oba ozze nga oli mu muzannyo olowooza ogenda kukwanako ogende oli mu buzibu. Lwaki buzibu ki? Kubanga nti nze tosobola kujja n'onkwanako ate n'ogenda ng'ongezesa olabe ebintu biyimiridde bitya otuuka buli kimu kiyimiridde ng'oddamu nasubwadde okitegeera kati bw'ojja ng'ogamba kanzi wano ngenda kuddukawo ngende
kati n'omulwadde bw'ajja nanga kangenengezese wa musawo Nassolo oyo baakola kyemba sisobola nkugambirawo kito kinsibaako sikola ki sikisobola kyempulira nga nsobola nga nzija amagezi gange gonna n'amaanyi gange gonna n'essala yange yonna Katonda asobola okuvaamu uno agamba yesala kukkiriza hi musawo my friend is 44 years with 2 children. She wanted to have another baby but she's 9 months without her periods. Any chance of MP again? Can she get pregnant? She can. She can. She can get pregnant. Akuze. Zabatambulira kuchiri wakati kasitoko na 35 anti kati period etandise okudduka. Olwo agenze mu kye tuyita premenopausal syndrome. Premenopausal tulina tetusomesa nko zino. There are warning signs ezikulaga nti ogenda mu menopause. Otandika okubuukabuuka. Okay. Otandika okutuyanirira. Otandika okuyombayomba. Otandika obeera mu depression go. Bano bawulira empewo nga gw'otuuyanye. Hot flashes. Ogenda mu menopause. Olingidde awaana. Period wejja guno omwezi ogujja tejja. Abantu ngo bangi kibagambe. Abantu bangi ekigambo bakiwere nti bamanyi ekitegeezo gati gundi ali mu menopause. Ali mu menopause. Menopause twagamba menstruation pauses. Ye muntu atakyagenda mu nsonga. Pause nze kati tulina right abasawo okuwa eddagala period n'ekomawo. Nezokuka. Abakyala kampate bagala genda menopause. Menopause eruma. Ate etya. Onkutidde. Sikyagula pad. Bwe mbanza Katonda nange musaba ajongere manji gende mu ngandi mukaaga. Menopause is a signs obubonero bwekuleetera obubi. Kyekugambe nti ogenda mu menopause obeera otuyana. Kati olwenkanyanya etandise okuleeta obeera oyombayomba obeera onyiiganyiiga ovaako mu ddakiika buddakiika. Be babakazi nti egyo emyaka gye girwanira abasajja. Ono ekitegeeza alina essuubi ly'okuzaala. Alina essuubi nti era abakyala basinga wajja naga amasawo sikyagenda mu nsonga ninayo essuubi osooka n'omukebera enseke ennamu. Enseke we ziba nnamu nga muwa eddagala ereeta period. Waliyo lavement tablets nga Premold n'alimira period nejja. Period wejja aba alina chances zizimbulukusa amagi. Enseke ze nga ziri ki? Ziri open nafuna omwana. Katutte ebibuuzo bibino biringa 2-3. Ono agamba nti ye mukyala Mawuda musawo kati nina muwala nga ye Mawuda Nyakaana musawo kati nina muwala nga onoonyezza mwana abuze tazaala. Sikitegedde tugende ku mulala. Ye Hafuswa Namutebi agamba nti bannange spams nazo bazitunda nfu kati musawo bwe mba njagala okugaba ku spam nkola ntya? Abasajja batagala kukola. Ono mukyala ate omukyala atunda spams azijjeewo. Ye Hafuswa Namutebi bannange spam nazo bazitunda azijjeewa. Kati musawo bwe mba njagala okugaba ku spam nkola ntya? Omukazi aba na spam. Omukazi ate spam zozijjawo. Spam zikatonda zitunda nga ziri mu musajja. Nabagamba olina ofukamira bbaawo n'omwebaza okuwa enkwanso. Ate bakyala bakitwala ng'ekyomuzannyo. But you do it. Olimbuulira. Ebintu bino ebibiri bibuzaabuza abantu. Spams n'amagi. No. Spams ne smens. Oluzizo. Ate oluzizo lwe lubeera mu spams. Ate ku mukazi. Omukazi ate spams azijjawo. Spams are microscopic. You cannot see them with your eyes. Kukyolaba ye semen. Unayagala kukola ku sente Namutebi yagala kasi. Ayagala kubba spams za bbaawo ate ayagala tunda ze yadabanyu nabo. Tugende kuona. Agamba nti Caroline Center Mr. Lugombo bale kuweereza nze mbuuza musawo kiva ku kyokuba ng'olwala buli mwezi nenga sifuna lubuto. Kiruma. Ekintu Mr. Lugombo ekiruma oba buli kugamba oba oyagala funa mwana buli mwezi obeera pregnant. Buli mwezi ogaba kati kuno nafunye. Ate Katonda mugezi yakulekera weeks 2 ez'okulinda period. Tomanyi oba lwakutte oba terwakutte. Kati buli wobeera olinze omwana n'olaba kiba nga kizze owulira nga olinga abadde mu kisaawe ng'osamba nga goole mwekulemye okola ki okuteeba makulu gakyo tuyanidde bwereere. Kyobeerako.
kyobeerako n'ogamba yobedde nsamba omupiira ne guggwa eddakiika 9 nga sirina kyenteebye era n'abasajja bw'awulira nti era walwadde era wagenzeemu naye alabye mulinda mwana ate nga blood esonga. It is very painful. Era omukyala weekyangira omukyala n'anyiiga n'abaami wavaako waya talese kameeza balina okukebera n'amanya lwaki kitegeeza you're having a period the flow omukyala ogenda mu period but there must be a structural problem etwayogerako eviirako okubanga olubuto luna telukola ki terukwata ate mugambe teyeraliikirira eyinza okuba ng'erina ku mwami we ng'omwami akufuukamu spams eziri impaired nga spams nfu ezo katonda atumma amagezi tosobola kuziraba nga spams nema ng'omwami akanya kugamba ndeeta aleeta kasasiro akondeeta waluganda ndeeta ng'aleeta n'amazzi meerere temuli nkwanso kubanga omukyala akugamba naye mukwano gwange yajja n'angamba nkuwulire lugongo nti akuba gwe tokyazunga nnyo naye obanga ogenda mu buyumba bw'abasajja obeerangamu n'ekyataano konze lwaki nti ate ekitanda sikimenye tebakinsasuzza tumalirize no era bwebaka obusemba oyo tujja bufuna ndooza mu puroguramu eziddako ono ndooza badde yayongera kulungamya ku puroguramu gye twakola last time agamba thanks Mr. Lugonva and Musawo Aida for teaching us secondary infertility. However, for today's show, I have noted that the chances of my wife to get pregnant is low because recently she went in hospital in X-ray, but the doctor told her that she has wounds on fallopian tubes and ovaries due to infection. I got her when she has a child, but it's now 6 months. I don't see her getting pregnant. Naye ate musawo lwaki ate oba ogenda mu nsonga z'ekikyala nga tofuna lubuto ndooza ate akomyewo ku kituvu okwogerako nti bintu bizibu bingi nnyo bye tubadde tusomesaako omuntu alina enkovu ku fallopian tubes ne ku ovaries tekimugana genda mu nsonga kubanga abantu balowooza ogenda mu nsonga oba ofulumya ggi twagamba batofulumya ggi nabaana ebeera yeeyubula ejji eri omwe yeyabuuziza nti ejji welivaayo naye takola mwana liraga wa the body absorbs the egg omubiri gulikolako era kyobola omubiri we gulemerera okukola ku eri ejji lirifuuka cyst iramu obuzibu kubanga body eremereddwa kati tulina kukozesa ddagala okyovakaminga njagala okubwebaza ebibuuzo abakazi babuuziza ebibuuzo abamba badde basajja n'abakozi babaddemu naye era abantu betolera kukuzaala tujja kwongera kubanga olina ekibuuzo osobola okiyinza okuba nga kiri ku ggwe yes temutya osobola n'okuga nti n'otasaako linnya kambuuze kino ekyange ekisemba omwami abuuzizza naye nze mukyala lwaki mukyala wange mutwala luutu eziwera 5 nenkuba emu kwemu naye omukyala atuuka n'avaayo obuwunga twakyogerako ne bufumuka twachogera naye tosobola kuba muno rawundi 5 kiki nnyo ofa n'omwana w'abandi okitegeera omwana w'abandi omuliko rawundi esooka eyokubiri tetulabe profile picture ayinza kuwuba sikulimba profile picture yino genda giraba nendako mukolage unazikuba omulamu agala kusenke Kajina bizibuki. Agala bidasho. Kusenkenyi. Mbade neewunyiza. Gwe ne mugamba naye. Ntalo zagazaaki. Nina Chichi. Why? Bintu byazi byakuleka. Siyakuleka. Gwe. Omwami oyo. Abantu abasinga twagala obbagamba. Togenda fiira ku mwana w'abandi. Kati omukyala ezo basi mulwadde. Naye ono ajja akuliitidde omulondo. Nze akola ku baami manyi abaami baagala ebiseera ebisinga. Omwana w'abandi rawundi 5 nze nkuddukako. Mbanzi Aida naso. Ekinene ennyo kyali badde kuteesa ne mukyala wo. Kikyayagala gwoyinza okulowooza nti 5 mabwawo mulese maba wansi yatandise okukala
afuutuseeyo amabwa kakabye yalowooza mbu akoze nnyo ate era simalizaayo kibuuzo kubanga agamba bwe yeeyongera okwegatta naye penisi emuluma okitegeera n'awulira ate nga emuluma gweogiwubera mu ttano gwe tekuwowa juke twagamba erina muscles ne blood vessels erina ebinywa kati gweogiwuubye ogitegedde ne wali ewakalu ogikalakanyiza evaayo n'okuzimba ezimbye odima of the penis iye sino omwami namukozeko misali g'omuvunga omutwe ekinywa tekimenyekakozi tekisobola kumenyeka engeri kiri soft temuli gumba ate tekasobola anti oyo asobola okufuna omutwe gwe ne guzimba kano n'ogenda okugira nga wano wonna wazimbye nga si size naye nga ofunye odima of the penis gundi ezimbi tegemu nti yampaka oba baba yamuwaddeyo 15,000 nga yagala amaleyo sente ze kubanga toyinza actually antu mansonyiwe sitera kuddamu atakukuta wali abaawukuuka kati gwe buufa naye waakyo omukazi alina obudde n'omwami omu yaŋŋamba ye waleka mukyala nga amuwadde service ku makya alina okudda ku ssaawa 4 n'amwongera n'akomawo ku ssaawa nga 8 n'amwongera ne mugamba mwesimu agivaako mwadda ku ekyo kimu oli otya siibula abantu enamba bazirabye 0753 29 799 94 esimu gy'okubako ate ya whatsapp eri 0781 95 97 38 tujja kudda ne secondary infertility mu basajja tugenda gisomesaamu emirundi 2 gyokka tukulaga ebizibu ebiva ku nkwanso ebizibu ebiva ku testicles ebizibu ebiva ku penis penis yefuka period yes the ejaculetary problems ejaculation kwe kumala ejaculatory ebizibu ebibi mu kumalaawo ebizibu ebijjawo ne bikulemesa okukola ki kati bayire oba omala omwana nakanga ngagenda ebweru kitegeera awo kale eyo just mistake tisobola bbaawo olubeerera but oba omala oleeta nga keba sawo kibayite naye nekazoka nakakutungira kati oluso tosagana kumala sebo musajja asigala agamba siriso gosobola agamba gakanaku nekakuba oluusi ogamba fazali kanywezeewa nakana tekandaba kannenywerezeewa nosigenda vaawo testicular problems ebizibu ebikwata testicles ne byetera kubanga tokyaleeta nkwanso zimala sperm count namba nobanga gwofu oleeta ngwita sperm zintono abakyala bayomba eno gyembeera omwami amala naye aleeta mpewo naye ate empewo si gwe abajeyagalidde it is the what the system ye bulwadde yekoze eki yebulese hormonal problems low levels of testosterone hormone nga testicles tezikyaleeta testosterone emala kukola ki nkwanso n'olemerera okuddamu okufuna ezzadde ate nga wali wazaalako omugenzi sima yava ayogera ku bulumi bw'obutazaala kiruma katugenda kisomesaako tulabena how we overcome oyambibwa otya osobola okufuna omwana mwebale nnyo okubeerako olwaleero tugezezzaako okubaddamu emiranga tuddamu ku bibuuzo ebyo nti tusobola bimalayo kubanga bingi naye katubeereko atulindidde okuyiga kumanya njagala okuwebaza okutwagala n'okutuwagira n'okulayikinga tumwebale nnyo okutwagalira ddala tujja kwongera naffe okubasomesa mu weekend ennungi mweraba. Okay, sinza kweyongera birange njagala kubakaliza birungi byerere okujjako okujjukisa nti mukwano omwana wandibadde omutwala ku Hillview Primary School Matanga mugana nga bwala kulaga ebifaananyi ebyo bebayizi ba Hillview Primary School Matanga twalayo omwana wo asome n'abaana abo ebisale bisoboka ate ng'obulamu bujja kuba bwanjawulo obulamu bujja kuba butangaavu ng'omwana wo muwadde omusingi ogwa Hillview Primary School Matanga ng'omuzadde kubayo ku simu eya 0752 0752 ate eya mbadde njagala kujjukiza ya banafa balwengo gino hardware ayagala okuteekateeka okuzimba gendayo bajja kubanga bakuyamba bakutuusiza material nawooli ogula buguzi mafuta ne bakwemuluka ne kutambuliza material n'olwekyo genda bakulindiridde abalwengo gino hardware bajja kubanga bakuwa service ennungi n'olwekyo beekwati tujja kubanga mujjusa kambagaliza ekiro ekirungi nza Ssentongo Frederick Lugongo tujja kuddingana mbadde simanyi
Wagiyise vaginal? Vaginal agenesis. Vaginal agenesis. Uterine agenesis. Nga alina. Olina omusajja talina penis. Kati ng'afukirawo. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba.